Spice Diana, so ampe ku Spice Diana ngabigera ku bizo. Asimba lukola kayimba ne ankolo. Kayimba kalungi abantu bakagana. Osoka noteka ekifaananyi abantu balooza ndoterere boyfriend. Kusaba bera bagala muve ku bale tuba tusumbuwa nnyo. Mami wombu yomukuba kusaba kanti. Mami wange akimanyi tamina kyembe. Tebali nzi. Buli mwana kyayagala kulamu. So nze ngambe ekyo sikyenjagala naye it's not yet the time. Tulabanga akuze kati yeetaaga family entuufu. Kulira kika kyewamwe. Gwalabika ki? Alabika bwenti. Omukyala wulira Yes. waliwo omusajja eyaddeyo yeetika mu mwana we sawa zinaga mu mwana awawuzeko yakakomesa ku mwana we Songeyo olaba ne winter nabakubako kyali era ku kati nze njogere ki just kyenalabye ekyenjawulo omuyimbi nalabye kuba nange sometime back nalabanga ye muyimbi yomu yagamba mbona kuba najja oluyimba lwe ku YouTube oba something like that saabitegeera naye nga nendaba oluyimba nga yakolera mu track yange one of the tracks batutadde kati ebinsobera neŋŋamba biro byonna bituufu omuntu sira anoonya kulippira ku bantu okitegeera but sina kinyiza kwogera koze eyo issue eri very sensitive issue erimu family omwana I cannot say much about it. Lwaki muzaala mu basajja ne mubakweka abantu? Nazaalawo. Ngambye abakyala. Ate nze naazadde linda nzaale nange obimuuzi. Ebimukutiisa. omuntu y'omuno yavaayo n'ateekawo embeera ng'agamba waba oluyimba lwe Mbunajja oluyimba lwe ku YouTube. olowooza teyagala bakolerako linnya Anti kyeva ngambye nti mukinoonyerezeeko because nze sina budde obwo naye nze nalabye ng'omuntu ampeereza aka clip k'oluyimba nga mulimu track yabatutadde but it's the same person same person nengamba now what's going on here naye ebintu ebimu biraba bulabi kubanga buli omu yeeyiya kuba bulungi abantu bajja lippira ku bannaabwe paka kuwulira ekibuzo kyange owa ebintu ebitambula ku social media bituufu si bituufu olwokugamba nti mwagakwakwana emirimu gyawo Kale ebyo nno byebyo gwe nitumulesaawo bannanga